Abyenga Commander ni Chief Museveni ataddewo question marks eri ateba civilian ze twali badde twebuuza you were Commander ni Chief atobuuza nze civilian nze nkuddemu ntya kubanga ezo questions ffe twali badde tuzibuuza nolwekyo as much as nti abasirikale bano tubatwala for granted ne basiba ku pick up emabega nga bawerekera de VIPs ne babakubira salute ne bagulira n'enzigi ne baba guardingira ku gate zammwe obulamu bwammwe ne property zammwe. It is high time to think about the welfare of those officers, whether police officers or armed officers. Mubawe decent housings, mubakolere gye bayita salary enhancement. Kati waliwo gye bayita exodus sako ya police. Olowooza lwaki owa police teyeewoze mu exodus sako n'agenda okwewolewa Manerenda? Kubanga mwateekawo hurdles nyingi, omuntu omusazeeko sente ze ng'owa poliisi ez'empaka ate okugenda okuzeewola tomukkiriza mu exodus sako. Kati beewola mu Bamanerenda ne babateekerawo embeera ekaluba ennyo etasobola kuba resolved quickly. So kakati bino bye tulimu tuli mu lamentations, twekubagiza bwekubagiza, but we know the causes. Causes eva ku poor welfare, poor housing, looking at taking soldiers or guards for granted. Sole kuyugi update CV kosinzira okubanga otuuliza gwe mukwano gwange ali yampuliriza gwatanawa kubanga otuyingako oli wadde ko kirya wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obere nga otuyingako gwe mukwano gwange ali eyo najjo sinzira mbuli nsonda y'eggwanga abali mu Qatar, Oman, Dubai, Saudi Arabia, abali mu Canada, abali mu US, UK, abali mu Asia, sako nammwe abali wano ku South Africa ku mulirwano, nammwe abali Kenya mbalamusizaako nnyo. Mwabamu kubawezezaawo amayengo gano aga UG Update TV okulaba nga gakulaakulana nga galinkinga ku buli muntu. Nagamba buli wo subscribinga oba oyongeddeko ettafaali ku channel eno eba egenda kugenda maaso, gwe naawe ataddeko comment yo egenda kubanga egenda wala nga etuuka ku muntu oyo gweyagala etuukeko. So mbakubiriza ffenna ogenda maaso n'okubanga tusubscribinga. Nabakubiriza ne mbagamba oba omaze okusubscribinga teweerabira koona mukadde, abasinga mukeerabira naye akadde ako katuyambako nnyo tuwa notification message singa information ebanga ezze ku channel eno gye weetaaga okumanya gwe ali yampuliriza. Mbaagala nnyo baganda bange, kyemba ntutene eddoboozi eryawamu nsobole okubanga mbeebaza mwebale emirimu gye mukola egyo egy'amaanyi egy'obutaweera okulaba nga muyimiriza amayengo gano n'okulwanirira eddembe ly'ensi yammwe ne mubeerawo mwenna ba freedom fighters mu bitundu ebyenjawulo, mwe abali mu Uganda nammwe abali mu Bulaayira. Nkiwa mukola omulimu gw'amaanyi nnyo gwa ttendo okulaba nga mulwanirira eddembe. Mbaagala nnyo mwebale kwekuumira ku UG Updates TV.